Tandisi. Muli mutya mikwano kansubire muli bulungi yenze muko musajja wano nalongo wo mukabira leero nkeddeko eruzira okulaba ku basibe ninayo omusibe wange yasookawo no bamufuula nabaze bamuyita Nobody Events kubanga alina okuleetebwa mu kooti kulwokuna nengendayo njogereko naye ambuulire omutima gukkakkanye awulira kati mwetegefu okubaako kyayogera oba okwetonda kubanga nze siriwo kumukaka naye ndiwo kumujjukiza nti bw'obanga olaba nti kwetaagisa okutunda kola ki naŋŋamba nti siri mwetegefu bandeeta nyina kilo 72 kati nyina 78 akabonero akalaga nti luzire muyisiza bulungi nnyo alya bulungi yeebaka bulungi naŋŋamba ebwereyo nali mbonaabonana nnyo mbeera mutalo lwakwegoba nansi noonya ssente ne wano ndya buli naŋŋamba nalongo ssente ozireeta kuba nze neeyama okumutwalira ssente z'okulya mpaka lwalivaawa eruzira ekyo nze nakyeyama era leero ŋŋenzeeyo nenziteekayo era neneebaza n'abeeruzira kubanga wayonjo abasibe tebalaze nti tebalina buki buzibu ne bantera ne kumwanyiraze Shalom Kaweesi yeddira nti naye ne mubuuzaako nemugamba ensonga zino ezigenda mu maaso lwakuba nsanze bamusazeeko enviiri naye Shalom nno onyuma nga tolina nviiri era bw'avaayo akantu kano mukamulaganga enviiri ze yeesibamu zimufaananya abakalamojjo bw'aba talina nviiri alabikiddala ng'omusajja omuganda owaffe owawano nemugamba abaakusibye olina wenteeseganya okogezeganya nabo nange ati si mwetegefu kwogera na muntu n'omu kuba naye beyavuma naye baamuvuma era n'agamba yawaaba naye ezo fayiro zaabwe tezisanctioningibwa ekyo nange nenjagala nkiweere obujulizi nti baatuyita ku CPS ne tutwalayo abantu bonna abaawaabira omukyala eyamusibye nakati tetumanyi kyaddako naye ate ye fayiro ezize bazisanctioninga ezaffe ne bazigooba ne batazisanctioninga nsaba abantu abakola ku nsonga eyo mutireezeemu bwe tuba nga tugoba muze gwa kuvuma abantu tetwagala kulaba muvumi ng'asiba n'omuvumi omulala bamukwate n'omulala bamukwate omuze mulyoke mugukole ki mulyoke muguwere naye mpulira nnyo ennaku okulaba ng'asinga okuvuma ate yasiba nange nno bannoonya bangaye Christmas nyinza ogiriirayo naye abantu endagamuntu zibabeere kumpi emu n'okuba n'endagamuntu n'essente z'okulya kuba nsanze n'abatutte embuzi eruzira enkoko ennamba kiraga nti bakusibamu n'akasente olya buki olya bulungi mugira ne muleeta ebyokulya nze sigenda kubonaabonera eyo nze sirya kawunga nina kulya matooke ate mwe mugaleese n'enva naye omulanga tukukubira ab'ebitongole byonna ebikwatako tusaba fayiro z'abantu eziwaabira omukyalo oyo zisanctioningiwe lwaki zo muzituulira abantu balina fayiro bulijjo mwekwasa tebaamuwaabira nzizo konfaminga nti ne Shalom ali eruzira yamuwaabira naye era yali eruzira lwaki ye mumuwa amaanyi okuvuma abalala nga ye bwasiba kyemugamba ogwo gwe mulimu gwe mwamutuma okukola mu society ekyo nno kyekibuuzo kyange kyembuuzizza naye nga Mama Jaden ngenda mutegeeza nti baawanyirira okufa mukubiriza nnyo nga tasitakuziza nviiri ne n'abali ku sayidi ya Nobert and Benazubizo w'amawulire simwetegefu kwetonda agambye agezze n'okugejja emugamba kale gira ogejja bonna tukamukiro nga 10 onalaba n'obunene bubi ne weetonda bwe bityo bibadde mwina kyemugamba. Okay. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba kasita ulianga ekigambo it is happening ngomanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba kindly those who have not subscribed yet please kindly subscribing atagwe subscribing tugatteko akadako notification bell so that you get each and every time we upload you're notified. Mbajjukiza bane mutulagwa mukwano twatandika mwaka guno ennaku z'omwezi nga 26 nga twalina golo yaffe basabu emitwalo 3 for the first year itwa tusabinye Katonda atuyambye tulimba sabu emitwalo 3 mu 14 so congratulations to everyone agamba Shalom kyemukola tukyagala bakamumpereza messages tweze tukola ezenjawulo era njeyo bagamba gwe nango ina story gyaga tukole tocha enamba gyolaba eri awo eya iyo story matters yange zekeni nzaji kwata obaka ndisomere eri 0705271973 namba gyolaba eyo yange Shalom ba njagala suppose ngemtulabe na sikirize bakwata malwachi sikirize Ani? Just for John's Cola Pele.
Bagambye emisango ki? Embarrassment, hate speech, as my modest woman. Modest over what? Shalom, how is Full figure. Full figure. That is my phone. Yeah, bring. abasajja abo okutusibira bwereero obusajja butulyamu bulya ssente You're right. Where? Inside there? What is it? Full figure. Kuliko hate speech, cyber harassment, nesimanya about the store of a woman, something of that kind. Modest over woman. Modest over a woman. They will be tuli mu kkooti atugenda mu kkooti omwana mulalu tuli mu kkooti omwana abuuza atugenda mu kkooti olugwe Everyone is not here. Shalom, everyone. Do you understand English? Yes, I do.